Sabbiiti ewedde bannamateeka ba Mathias Walukaga akwatidde NUP bendera ku kifo ky'omubaka wa Busiro East baddukira mu kkooti enkulu nga bawakanya ensawo y'akakiiko k'ebyokulonda okuggya omuntu waabwe mu lwokaano. Akakiiko kalumiza nti Walukaga ono talina buyigirize obumwetaagisa okwesimbawo ng'omubaka wa Paalamenti. Olwaleero lwe lunaku olwamuweebwa okujja mu kkooti ensonga ye etandika okuwulira mu maaso g'omulamuzi Simon Peter Kinobe. Walukaga abukeeza nkokola ne bannamateeka be okuli Alex Luganda ne Elias Nalukoola era bano bagasimbaganye n'omulamuzi okumunyonnyola nti byonna ebyawabwa John Lubowa Kirimiro tebyali mu ggumba. Omulamuzi Kinobe asazeewo nti okuva n'olw'enkya agenda kubawuliriza ensonga za bano okutuuka ku Lwokutaano era naye si wa kubalwisa omusango guno agusale nga 22 omwezi gwe gumu. Okusinza akakiiko k'ebyokulonda okutuuka okuwandukulula Walukaga kyaddiira ebbaluwa ye egeraageranyizibwa ku ssini ey'omukaaga okuba nga liyaggwako dda ekintu Walukaga kyawakanya. Ono alumiriza nti ebbaluwa eyo yennyini yakakasibwa akakiiko k'ebyenjigiriza ebya waggulu nti ddala esaanidde era n'agyeyambisa okweyongerayo okusoma digiri. Bannamateeka ba Walukaga bagamba nti bagumu nti omuntu waabwe wakudda mu lwokaano lwa Busiro East. Ye nga lwaki tweraliikirira nga twaleeta ensonga zonna ennywevu mu buwandiike ne tuziteeka mu kkooti. Tusuubira nti omulamuzi oyo ajja kukola bwenkanya. Ng'era kaakano bw'abadde akoze bw'atandise okuwulira ensonga yaffe mu bwangu. Ekyo nakyo tukijaguze. Nze kati tulinda ennaku z'omwezi 22 tulinda ruling tusuubira nti no Mukama agenda gisaamu omukisa era tubeere bawanguzi. Era bakakasa nti Walukaga akakiiko kamujja mu bukyamu. Kubanga mu mateeka petition enakolebwa mu nnaku 5 naye Electoral Commission yayisa ekiragiro kyayo ku 25 Novemba n'ekituulira n'ekifulumya nga 9 Desemba nga wayiseewo ennaku nga 14. So kooti ekkiriza okusaba kwaffe ne validatinga Electoral Commission egambye tejja kuwakanya validatinga petition yaffe. Raymond Tamale, NTV, Akaongezi.